Lenti ali waggulu nnyo ate omaze osasula lenti onosasula amasannyalaze onosasula ne kasasiro so ate waliwo ebizimbe ebisinga ebimu byo oyinza osasula emyezi ebiri ne bakuwayo ebiri egy'obwereere osobole okweddaabulula ka kapitoko k'obadde otadde eri kaleme okufiirayo kuba tuwulira ebirasha bino bye bisinza okuleeta obuzibu abantu buli omu agamba nandiyingidde wano n'ate tujjaba wano ate bayongeze lenti ayongerwa buli dakiika ffe abali mu maduuka ngaffe abamu agamu gatuuse tule looni zituli looni obadde okyali ku kyalooni tokyasobola kujja kintu kyayina omusolo guli waggulu nnyo amafuta geeyongedde n'abantu abamu tebakyajjana mu kibuga lwansonga batidde ssente z'amafuta batidde kyamaduuka kati tutandise ottunda ebintu bipaaziza ebbeeyi lwa lenti ye ali waggulu nnyo tubadde tusaba kiba kisoboka bagira batugiramu kuba batukendeerezeemukko kwe kujja okuba okusaba kwange bakabira gavumenti eyakuzimba ati yogere n'abagagga bakendeezeemu yanga nabira alafu gavumenti yagaana mu covid otusalirako oba kusalira ku bantu amanya gange bambita kule Gideon omulamwa gwa rent sino olusoose kulinyisa ebizimbe abananyini bizimbe sino olusoose kulinyisa rent buli bizimbe byonna buli mundu ye buli mugagga ayina engeri watwalamu ekizimbe kye kati for example nga hamu yo talinyisa mukwano akeedi talinyisa naye mulimu abagagga balala balinyisa buli myezi ng'esatu n'alinyisa naye nga tetukolera mu ssente z'abazungu tukolera mu ssente zaffe za Uganda kati beekwasizza ebintu kulinnya waggulu misolo biki buli muntu yenna yina ekikye yeekwasizza ekintu ekyalinnye naye nagamba kandinyise kyange ekiseera kigenda tuuka n'olupapula lw'amawulire olubadde lugula olusi 10 lugule enguli bbiri nze mbadde nsaba ffe ng'Abannayuganda ffenna omugagga n'omuntu wa wansi tubeere n'ekisa si buli omu mbu ogenda gaggawalira ku munno tuyambagane eggwanga ligende mu maaso naye bannabyabufuzi baffe nabo batulyamu olukwe baagala nnyo emisaala ye waggulu ne gavumenti negamba kati tugyewo emisolo emisaala yaabwe ne balinyisa emisolo then n'omuntu wa wansi yasigala yakafiiramu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.